Alright, webale kubanga atenga bulijjo wekumina ku Prejani Media TV wano wenyini nyini amawulire wega kusanga obutali ate kubanga nkulwisa kankwerewe egguliro naku olwalero. Kin Kalisa amanyiddwa nga CEO oba boss oba nannyini wa Next Media Company eya NBS ewali under NBS. Tumumanyi nnyo bulungi nnyo Kalisa nga inanyini wa NBS. Tumanyi nnyo nti nno Sabiti omwezi oguwedde abadde yawandika resigning letter. Sabiti ono seasonal journalist, reporter, munamawulire mulungi nnyo oweggonjebwa abantu bonna gwe baagala okufaako obufi nga wakwata ku ggulire oba n'asoma eggulire eggwanga lyonna lisooka ne liwumula ne ligamba kyekyo Sabiti gwe abikuttemu gwe abisobola. Kanno kigambibwa nti Sabiti yawandiika letter eyagala oba etegeeza nga ayagala agobebwe resigninge ku mulimu naye ne batagiddamu leeta ye. Abadde amaze omwezi mulamba nga tajja ku station Sabiti naye nannyini ne NBS amanyiddwa nga Kalisa yavuddeyo n'agamba bannange nze essaawa zinene okufiirwa Sabiti nfiirwa abantu abawedde ddala 10 abakozi abalungi mu Next Media. Nze sisobola kusuulawo Sabiti oba nenjagala agende ngenda kukwata mu nsawo nkwale sente zonna ezisoboka ndabe nga Sabiti akomawo. Sabiti musajja mulungi nnyo ne waba ayagala sente bika njazimuwa. Sabiti tannategeeza kikimugaana, tanakale okututegeeza bannamawulire lwaki yavudde ku Next Media naye nga kigambibwa nti mu lugambo waliwo amuli emabega ayagala omukozesa amuwa ku sente empitirivu ennyo nga bw'okiwulira okusinga Kalisa zabaddamu owa NBS. Naye ye Kalisa wa NBS yagambye sente zonna omulenzi oyo zayagala njazimuwa bulungi nnyo. Tujjukirako bulungi nnyo nti NBS ne badde n'abakozi abalungi ennyo bannamawulire bonna nga ba newsroom naye nga abasinga bonna bazze bagenda. Mu bakozi muno eno tubaddemu ayitibwa Simon Muyanga yagenda, ne tubaamu Sheila Tusiime yagenda, Mugisha ne Innocent n'abassa bonna babadde mu newsroom naye nga bagenda bakola kineeno Sabiti kyabadde akoze. Kati ogwenno kati yeyekumidde ku Prejani Media TV nkugamba essaawa zineeno olowooza lwaki abaana baneno bagenda aba NBS sente zentini oba just wale ekitayi kirungi mu company. Commenting nga naffe awo tutegeeza olowooza ki lwaki abaana bagenda.